ababadde bagenda maaso n'okuba nti mwebuuza nti ebyatuuka ku bagagga kiri kitya emirambo bagenda maaso n'okuba nti bagijjayo mu mazzi enteekateeka ez'okubaziika weeziri oba nedda. Kati njagala kubaddamu akaseera kano omukwano gwange ataddeko Paala FM ekkulu eri omuntu wa bulijjo njagala okubategeeza nti ne gye buli eno kasookedde nga abagagga bagenda maaso n'okuba nti babulira wansi mu mazzi submersible. Mu lulimi lwange osobola okukayita ka submarine kaato naye nga bali munda kagenda maaso n'okuba nti kabula Sande ya wiiki eri eyise kabulira wansi mu mazzi oluvannyuma saaki egenda maaso n'okuba nti ekolebwa oba okubayigayo wansi mu mazzi gye baali babulidde. Oluvannyuma byalangirirwa nti akantu kaali kabaluse wansi tekaali kantu katono nnyo ekyenkaniddeawo kubanga nabagamba nti kaali kumpi kenkana nga wolaba ka minibus oba ka minivan bwe tuba tukayita. Kakati okuva olwo n'okutuusa olunaku olwaleero kampuni eya Ocean Gate ng'eri wamu ne US Coast Guard ab'oku mazzi babadde bakyagenda maaso n'okuba nti bayiga okwongera okulaba nti waakiri bajjayo ebipapajjo bya kasubmersible kano akagenda maaso n'okuba nti katwala abagagga wansi abaali bagenze okulambula ebipampagali by'eryato eritibwa Titanic eryabula mu mwaka 1912. Kakati munnange ne bafuna obuzibu kati bagamba nti enteekateeka zonna ezibaddewo okuviira ddala ku lunaku olwokutaano olw'omukago olw'Essande tubadde nnyo ku nsonga z'eggwanga erya Russia naye nga eri wansi babadde bagezaako okubaako bye bayiga bagezaako okunoonya balabe waakiri oba banaago ku bipampagali bongera okunoonyereza bazuule obuzibu buyinza okuba nga bwavaawa submersible eyitibwa Titan ya kampuni ya Ocean Gate ekyagiviirako okulabika nti efuna obuzibu oba oliawo n'okunoonya emirambo gy'abano kubanga kyakakasibwa nti kakati bano balabika okuba nga bagenzi abawedde emirimu. Kati mu byonna atuuliriza ekiri latest mu ebyo byennyinza okubuulira roboti okuva munda mu ggwanga erya Bufalansa ekyali mu mazzi kino kyekiri latest at least kino kyekiri latest at least mukwano gwange ampuliriza saaki wansi ekyagenda mu maaso. Deep diving robot okuva mu ggwanga erya Bufalansa yaleetebwa era kakati ekeera ku makya nekkirira wansi mu mazzi ekola mission ya ssaawa 4 buli lunaku. Robot deep diving robot esobola okukkirira wansi mu mazzi fuuti 2 wansi. Robot y'Abafalansa nga bwengenza basobola okuba nti nkutegeezezza baagireeta kati buli lunaku ekola missions ziri 4 ekkirira wansi emirundi okumala essaawa 4 tekola missions 4 wabula ekkirira mu mazzi okumala essaawa 4 buli lunaku. Eriko bapayiroti 2 naye bapayiroti bano atuliriza tebakkirira nayo olw'ensonga nti robot kitegeeza nti ebintu ebikola yokka remotely operated vehicle ROV nga oyinza okugiyita remotely operated vehicle roboti y'Abafalansa egenda maaso n'okuba nti atuliriza enoonya emirambo at least egy'abagagga balabe obanga girabika. Kakati Abafalansa bagenze maaso n'okuba nti baleeta roboti eno tebaagireese yokka baagireeteddeko n'eryato obwaguuga eriri ku mazzi. Baleese eryato liri ku mazzi baliyita Escalante. Eryato liri ku mazzi kakati abaddukanya roboti eno bapayiroti 2 nga bakozesa remote be bali ku lyato lino. Yo roboti bagiyita Victor 600 bagiyita Victor 6333 oba Victor kakaaga. Abagiddukanya basigala eno waggulu ku lyato ku mazzi waggulu ag'eryanji Atlantic gye baalitadde bali 2. Kakati mu control room eya eryato lino waliyo omuntu omu agenda maaso n'okuba nti alengera byonna bibagenda maaso n'okuba nti bitambula. Kati Victor ono ye roboti eri mu mazzi wansi akaseera kanegezaako okuwenja ddyo eryato lye bayita li Atalante liri kungulu ku mazzi. Kati bakolera mu shift otegedde mukwano gaffe atuiza jjukira nti ebyagenda maaso n'okubeerawo tebimanyiddwa. Kati roboti eno okusooka gye bayita Victor kakaaga
teyina busobozi at least genda maaso n'okuba nti esitula ebipapajjo bino ebya kasabumaasi bonna bweba egenza maaso n'okuba nti ekatuukako kyokka baagenda maaso n'okugikola Victor robot nga eriko ebitangaazo n'ebitaala okusobola okulaba kati baagikola ng'eriko ebikono bibiri bw'eba etambula wansi mu mazzi ebikono bino bisobola okuba debris oba ebipapajjo by'eryato singa eba erisanze byonna byegenda maaso n'okuba nti ezuula wansi ng'ebiweereza ku lyato eno waggulu gye bayita li Atalante eririko abantu basatu bagenda maaso n'okuba nti baliddukanye ajjukira nti yo esobola okukkirira wansi mu fuuti emitwalo atuuliriza ebiri kati egezaako okunoonya naye essuubi ttono ddala okulaba nti abagagga bano bagenda maaso n'okuba nti babazuula naye nga otegedde nti mission y'okubayiga ekitongole ekya US Ocean Guard babadde bakyagenda maaso n'okuba nti omuyiggo bagulimu naye nga abafalansa mu kaseera kano bakikulembeddemu naddala nga beeyambisa roboti yo gye bayita Victor kakaaga so waliwo ne possibility okuba nti abagagga bano bagenda dda maaso n'okuba nti basaanawo ebyaddala olw'ensonga nti amaanyi oba pressure y'ennyanja eyakuba akantu kano ke baalimu ba expert bagamba nti eteeka okuba nga yakamamentula nabwe ekitonga n'abaalimu bayinza okuba nabo kaakati bali bufiififi wansi mu mazzi sinakindi ebyennyanja okuba nga byabalya dda kale ye update gye tulina ku muyiggo gw'abagagga emirambo bagagga bataano okuli omugagga Daudi okuva e Bungereza n'omugagga omulala okuva e Bungereza Dave okuva e Bufalansa ne CEO owa kampuni ya Ocean Gate abaabulira wakati mu mazzi wansi mu fuuti 1,600 okuva ku ngulu mirambo gyabwe ne gye buli eno tegirabwanga ate ng'otegedde nti roboti gye bayita Victor kakaaga buli lunaku at least okumala essaawa 4 ebeera wansi mu mazzi eyo ng'egezaako okulabika nti ebayiga webali nnyo okuba nti otaddeko Pal FM kaakati twetoolamu tukomawo n'ensonga ey'omunda Pirigozini aweereza akatambi alabika okuba nga alina gye yeekwese